Bannakisinde kya People Power basambira amabega nga Janzi olw'Abannayuganda abeetanidde ekisinde kino mu lugendo lwe baliko olw'okweteekerateekera okulonda okwa 2021. Samuel Lubega Mukakwa amyuka ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda mu People Power agambye nti Bannayuganda abali mu mitwalo nga 5 be baakaggyayo foomu nga basaba okufugibwako eddusu basobole okwesimbawo nga People Power ye batembeeta. Bw'otunuulira okujjumbira Abannayuganda kwe bajjumbidde enteekateeka z'ekisinde kuzzaamu amaanyi. Kusookera ddala we twogerera abantu emitwalo kumpi 5 gimaze okupiikinga foomuzi zaffe ate nga abazizizza kumpi kakati wadde exercise yakatandika bali mu 3,000 n'omusobyo. Mwe muli bamemba ba parliament kumpi 205 abaagala, mwe muli aba LC3 chairman and councillors kumpi 8 Mukakwa ategeezezza nti abo abakyatta aga ng'agula omunafu omukisa guno gwa kubasuba. Ne processes zino zitugamba zigenda kubaamu bapipa asooka yeggwe yeesololayo bw'oba tozze kutujjako form stage esooka ebeekukubi kubanga fe ate tujja kukonsideringa abo bokka abalaze nti bandyagadde okutambulira wamu ne bapipa. Annyonnyodde nti singa wanaabawo ekifo ekimu ekivuganyizibwako bannakisinde kya People Power abasoba mu omu baakubatuuza beerondeko asinga amaanyi n'obuwagizi olwo bawagira oyo kubanga ng'ekisinde bakkaanya nti baakuwagiranga omuntu omu ku buli kifo ekivuganyizibwako. Kubanga ekyo twagisalawo nga principle bw'onooba onootwala jjajja Bosco ne banne bwe batunyigiriza oba n'abakongozi be tuteekwa okuba n'omuntu omu ku buli kifo. Kuba president avuganya emmandu akanyuunyuunsi ajja kuba muntu ogwo omu. Naye ne bana abakongozi nabo tujja kugenda tubateekako omuntu omu bapipo gwe bategedde. Embeera eri ku kifo ky'abegwanyiza okukiikirira essaza erinakifuma mu Parliament okuli omukozi wa rediyo y'obujjajja CBS Patrick Omujuka ne Fred Simbwa Kaggwa nga bano bombi bali mu kisinde ekya People Power nga bavuganya ku kifo kye kimu. Bano bali mu lutalo lw'okusindana okulaba nga basiguukula na NRM lukulwe Yinginiya Robert Kafeero Sekitoleko akiikiridde essaza erinakifuma mu Parliament okumala ebisanja kati 2. Ye omuyimbi Joseph Mayanja abasinga gwe bamanyi nga Jose Chameleon ku nkomerero ya Sabiti ewedde yavuddeyo ne yeeyanjula ku kitebe kya People Power n'ayalangirira nga bwali wansi w'ekisinde kino era nga mwagenda okuvuganyiza ku ntebe y'obwa Lord Mayor owa Kampala. Muganda waffe omukulu Mayanja Joseph Chameleon tukwaniriza ssebo ane ttiimu yo buli lunaku emirimu gigenda mu maaso. We know you may have councillors that you have interest to do the same. They may come on their own, but I've been informed by your handlers that they are councillors because you want to go to the city as a team. So, after feeling this, please make sure that they bring them together with you. And I'm very glad to inform my people outside there that are part of the People Power movement that we have reborn again. This is like the birth, what do they call it, the baptism. So the baptism has been done today, and I promise you that if we move together as we've always done, we're going to be free come 2021. What inspired you to join People Power? I've always been People Power because we are the oppressed. I've always explained to people that we have a 90% of people who have a hustle all their lives, and we have the 10% of people who have always had a better life than we do. So I am part of the oppressed people. What is People Power? People Power is you're part of the oppressed. You see what I mean? So I'm part of the oppressed. I'm part of people who believe that we deserve a better Uganda than one we are living in already. So I cannot be on the other side of the oppressor, yet I know my brothers and sisters are living in total disappointment. So I am part of the people, I'm part of the struggle to redeem Uganda from such leadership into a fresh leadership come 2021. Gamba kachumbali si yemmere. Akachumbali kawoomesa emmere. Olaba aba NRM nabo bagenze okujjayo akachumbali mu People Power. Akantu kaabwe kawoome. Nalabye ne Stella Nyanzi ali eri naye mu People Power. Lulina ayogera wano abamu ne mugamba ayogedde bubi ekya center number. Naye ndowooza mukiraba nga kye kituufu. Era n'omukulembeze wa People Power naye twamugambako tinaawe oli wa ddembe okujja wano
ne tukuwa enkumbi woba oyagala. Kisoboka. Ekyo nakimugamba kuba oluusi abantu mugenda mwogera Mao talina gwawagira. Chameleone omu yalangirira nga bwali mu DP era ssenkaggale wa DP Norbert Mao n'amuwa okubeera ambasada wa DP mu ggwanga era n'alaga nga bw'ajja okuvuganyiza ku kifo ky'obwa road mayor ng'ali ku kadi ya DP. DP kyekibiina kyange Democratic Party era ndi ssaabakunzi wa Democratic Party naye omusaayi gwa People Power. Kikulu nnyo nti Chameleone yagenze ate n'akitereeza n'agamba sivanga mu DP ndi wa DP kabonero kange kajja kuba nkumbi. N'agamba nti kiri si kibiina wabula mugendo. Wabula omwogezi w'ekisinde kya People Power Joel Sonyonyi attaanyiza n'agamba nti bo baliwo ng'ekisinde wabula si kibiina kya byabufuzi nga ne bwe kityo baaniriza buli munnankyukakyuka avaayo n'abeeyunira. Tetuli kibiina kya byabufuzi, tuli kisinde movement. So muffe ffe twaniriza buli munnayuganda yeegwanyiza enkyukakyuka kabenga agwawa kabenga waggwanga ki kabenga wa ddiini ki. Era kyovudde olaba ne mu ranks zaffe tulina ba coordinators abamu ba DP abamu ba FDC abamu ba JMA ANT n'aba NRM abeegwanyiza enkyukakyuka nabo tubalina mu bungi. So ffe tetufaayo wawoogwa kasita obanga oli mu kumulamwa gwe gumu gwe tuliko weegwanyiza nkyukakyuka oyagala tukole ekisoboka kyonna okununula eggwanga lyattu lino. Ffe munnaye tuba tubaaniriza tetulinaako